Empaka z'ekikopo ky'ensi yonna eziwakanirwa abo abali wansi w'emyaka 17 zigiddwako akawuwo mu butongole wano mu ggwanga erya Qatar ekibuga Doha era nga zino z'empaka ezisookedde ddala ezigenda okuwakanirwa amawanga agawera ddala 48 okuva ku zissemazinga ez'enjawulo. Bulaaya yesinze okuleeta amawanga amangi ng'ereetedde ddala amawanga 11 omwo nno nga mwe muli n'abaziwangula emyaka 2 emabega aba Bugirimaani. Ssemazinga wa Africa aleetedde ddala amawanga agaweredde ddala 10 era nga mwaga amawanga 10 n'eggwanga erya Uganda nalyo mwe lijjidde era nga ttiimu emanyiddwa nga Cubs ku lunaku olwokusatu ejja kuba ekola ebyafaayo nga ttiimu y'eggwanga ey'omupiira enaaba esookedde ddala okuzannya ku mutendera gw'ensi yonna. Wabula nno ate ekyenyamiza naddala ku lukalu olwa Africa amawanga 2 gokka agakawangulwa ku mpaka zino eno okuli eggwanga erya Nigeria era nga bebakyasinze okuwangula empaka zino emirundi 5 kwoteeka n'eggwanga erya Ghana nabo nno tebasobola kuyita mu kaseŋŋenja kujja kwetaba mu mpaka zino. Naye amawanga nga Morocco, amawanga nga South Africa, amawanga nga Uganda, amawanga nga Senegal, amawanga nga Ivory Coast, amawanga nga Zambia nago nno wegali era gagezaako okulaba nga gateekawo ebyafaayo oba oliawo okwegatta ku Nigeria ne Ghana nga amawanga agali gawangudde ku mpaka zino. Zizanyibwa wano ku Aspire Sports Center era ng'emipiira gyonna 13 wegigenda okuzanyibwa olwo final ennaku z'omwezi nga 27 November yo ezanyibwe ku Khalifa International Stadium. Kuwa NTV akawongezi nze Clive Chaze wano mu ggwanga erya Qatar ekibuga Doha.